Man, MCs, abamu tebalinamu that DJ element because abamu boogera mu transition kati bayo kati nze sometimes enyima nsala nnyo naye kati nsalira mu transition ina classic and better 2 points kati osobola okugenda kukola transition ye yakabi oluyimba olutegulira abantu basinga odwagala baluwulire oba verse n'olutegula kigayi nekyogereramu agagambo owulira abantu ne batafiiringa sweetness of a song engeri gye lwayingiddemu nekiba nga pata esigadde eri bweti okategeera era nze mwana bro you don't know era n'abakyali wange abo ba MZ abakimanyi bwakikola mpulira bubi era many times mulaba nga akumya omuliro era abamu bamanyi embanzanya bwe ndaba nga MC omanyi nabo bawa vibe bakwata ne bapiikinga era bimani nekyendeetera abamu bandaba nga mukoonako eri era oluusi mbakoonako era abakimanyi ogenda owulira nga asirika oba wawulira nga nscratching amanya so ebyo alina kyaleeta ng'akolaki kati mwana ebayo bali abaniga bavudde eri kusima balanga masimu ga Tecno iPhone ku street ekiro bagenze babaddeyo kaki ebiri mu bbala ajaye musingirenze sowe big bro okitegeera era abo mwana nze ali ku kizindalo kya promotion kiranga muyimbi ku kyala agenda ayitawo amala ajja ate mu set yange kati nze kati brand yange level yange ngabweri n'ebimu bye nakolaki kati level nagivu level kati nagivaako. So media house zino osanze mba DJ abalala osanze mba DJ abalala abatakwagadde abamu tebali so welcoming n'abamu akulaga nti so welcoming naye nga tebakuwaamu kyekikono kibaawo tukiyite kikono bro kankubuulire kikono nekyaddala because eri omuntu kati abamu tukola nabo n'owulira statement ze yakwogeddeko nowebuuza mwana ono lasita namukolaki okitegeera ogamba namukolaki awo wenjagala okubuuliza TikTok eze TikTok eyo nno TikTok eyo nasooka nenjizalawa nakati era njizalawa because ntunulira abantu bebakuliriza nga ndaba kunze DJ tewali ate kyandeetera TikTok eyo wayo DJ omu yambadde yenda kugamba kyava ku kikozi you weren't so much on that yes but it just reached a time nogamba nendaba nga ogipika kati wayo DJ omu saamwogera nako fala mwana yatukanga azalawa okitegeera because man there are some DJs famanya oluusi awamu tugakoze tetugakoledde ku TikTok nze abo emikwano gye nfunye fact TikTok sinafunayo bakyali ebyaddala abalina ekiddako sinabafunayo sibajje ku TikTok bandugu okitegeera naye lasita akusanga mu DJ's box nakutunulira ngoba nga gwawunya obubi you have a bad order you understand bwaba tabongako kubaniga okitegeera he isolates himself not only that guy but iyo ne ba DJ abalala nogamba ne kati mwana ono guy just ka apo negamba no lemi kati nengamba oba kinga kati ono guy ekimutuzalaisa ka app kati kankatuleko ensinjira gwe bayita real DJ you understand nze kyekyo kakyoka nze app eyo nakatira njizalawa because otunulira abantu ekintu kye eriyo bi music n'ebintu byowuliza einengeri gye softenings ekintu oli nekitegeera nze just kunzalawa just owaka app kyekyanyiza nenga kangende ka app ono kale nsinjirage badiji abatuufu kibakola kibaba balina okukolaki kibaba balina okukola siba MC ate nga mbayita ba DJ kitegeera statement gyoyogedde statement nene ati tebanjagala mwana kati lwaki mbamba wamu that's a big statement nga si DJ
wabula MC naye nga yeefudde DJ. Yakuba asobola okugattayo n'obuyimba awo. Nkubuulira bro. Me I'm a DJ, me I'm a complete DJ bro, because anything concerning DJing, byonna mbikola, I can scratch, I can MC for myself, I can mix. What makes a good DJ to you? To me? What makes a good DJ is what you see me doing. Gichola bachenkola to me. Era kyekyo. Okitegeera. Bantu bangi boolaba nga beerimbikamu bwerembese mu kintu kyammwe. Baba bangi olaba muŋŋambye ne Smart ne Sheila Gashumba kati n'owulira Pussycat mwana. Sorry, on your point, I just want you to name your DJs nga batano wano ewaka. Ogamba kati olaba ka kubuulire this guy, tewe mentioning gwe vaamu. That's nzijamu. Kati gwe just mentioning gwe vaamu. It's already in the fan. I'm a fan of my fan of yourself. Yes, man. Yeah, that it's a kituufu nnyo. But I want you just to ngambe olaba no boy. I'll ask you another question from that. Abadije batano. Batano bangi? Baba batano bangi. Batano bangi. Batano bangi. Kulistiye. Inako bameka. Bayinza obba nga basatu babana. Kunze abakoze ebintu n'enkakasiza ddala. Nti man DJ ekyo kino kyalina obba. Okitegeera. Era number 1 yange agenda osookako ye Suna Ben. Okitegeera. Because he can pull numbers nga tekuli n'abayimbi n'akuba ekisaawe. Era nze wano Uganda I rank him as number 1. Nti DJ alita controller ye. Okitegeera muteekako artist. Bro. He's bigger than an artist. Bro. But what tugamba Uganda as a whole, according to me, what DJ has to show kulaga nti wakabi. Sawa zino nze Suna Ben ewange namba emu yaleta style ye soka ne tugizaalawa nagiremerako ne bano ba WhatsApp niga hey hi babe abekololo nabate ne bajja adoptinga okitegeera guy yajja ne wave bro. That guy is too bad. That is number moja. Number 2. Number 2 Shiro, number 2 ewange. Shiromatic. Kwe, tekintu kizibu nga kola linnya. Erinnya ne libuuka district ne ku district. Nzo ndaba nze Sowebi. Ni waffe yiga nga gye banzaala tebammanyi. Shiro bamumanyi. Okitegedde? Shiro bakola ki? Okitegedde? Nze nzijukira mu primary simanyi wadde je naye nga kyemmanyi Shiro mumanyi. Okitegedde ekyo? Kati mungana wange oyo naye kyekimumpeesa credit. There's nothing man bro, teri kintu kizibu nga kukola linnya kumatiza abantu nga tebakakasika muganda wange. Goyinza obba olifani wange ng'olaba byenkola byakabi. Ate omuntu naddala nga Munnayuganda. So Shiro oyo respect. Nze kale ebintu ebimu oluusi byentunuulira ne muwa credit. Shiro is a true complete artist. DJ artist. Shiro ekisooka aba smart. Ekitegedde? Aba smart. Shira yena gadgetize. Man. Omutuukako n'ogamba akwagayisa gwe omuzadde omwana wo ake akumakya okugamba nti maama nze oba taata ndi DJ n'omugamba genda. Shiro namba 2. Namba 3 DJ Nimrod. He has a name. N'omutima omulungi. Nze Nimrod edda naminako embeera ate nga era banaye bakyali bange
gosobeereeyo ng'olinako omuntu embeera naye ate nga ye tamanyi nakumanya nti omu ate nga tayagala nakumanya nti okitegedde nze Nimrod oyo namulinako embeera nate bro nga si okitegeera n'ate oyo namuzuula. Nimrod is one of my closest friends as DJs now. That guy is so real because benkubuulira ne mu show yange because I have an experience. 11th May sajogedde na chorasta wewe tulina gyogerako Nimrod oyo bambi ambeereddewo kyali wange ate no enkolagana yaffe tebadde nnene nnyo but he's a brother now to me. He has been there for me. He has a good heart. True. He has a good heart. Ate kino okyogera ku Nimrod n'abangi nnyo bendabye nga bamukubira emmeeza lwa nsonga tebafunako chance kutuula naye bawulira oluusi oli kyaba ayogedde okitegedde kize nsobola okujja ne ngamba nti Sowebi mwana kigaye ekyo kiri arrogant kyefulanye ekyakabi tekibonga kubaniga okitegeera nga Sowebi gwe buli omulaba ogamba ddala kiri kye bagamba naale Sowebi wona amufuna ne mutuula wansi ne munyumyamu ajalengera nga guy mwana is totally off with what people okitegeera ndaga nti n'abaniga tebakkiriza kati kankogere Trizzy simanyi takyogera takigamba abantu DJ Trizzy kyali kyakabi ate nze nkyagala nnyo naye simulyangako. He has never given me all my friend flowers because omuntu yafula Trizzy owakabi yamujja ku night yange ate nga nze muwadde mbuyi. Trizzy yali muvubuka wakabi mu Makindi omwo omanyi bano avuga bagala ennyo zanya disco nabagala ennyo zanya disco ng'omuwaamu n'omugamba azanya nga ye kyakolaki kyayagala kati. Remember that night twalina night ku Climax ne tuyita Katamba nagina nekyawe mamita producer Kimura night yali yange nendeta Kimura because kyali wange tubeera ffenna kati ne tuyita Katamba akoleki item so twali tutudde ffenna awo ku mmeeza Trizzy tumuwaamu akoleki azanyi because he's a very good boy. He was playing very well kati n'abuuza but who is that boy tumugamba mwana muto but he's a very good boy gamba but if you can push him somewhere please do. I'm being open. Kati namwagala nnyo. Remember he was a freestyler. Kyasente si kyekyali kaba katsaa zino kyasente kyaba ino kikuliza lwa nsonga erinnya lyali alikoze kitegeera Katamba n'amwagala awo the exchange contacts kadika Katamba ebiseera era yali akyali mu bya night horse so ngamukubiranga but the connection came from where? From the night. But I've never seen him. In fact, Trizzy mwana sikwabanga nako ngo postinze poster yange ya show yange mwana bebuuse ebituluma kale oluusi nomugamba mwana abaniga kazabira manyi ajja kunterawo oluusi kale tubikola out of love nogamba aizulu but oluusi kale wekibaawo kikulumamu mwana ekitegeera Magic Touch kyaliwe Magic Touch posting akolaki but I've never seen Trizzy do but of course he's aware. He's my guy but kinuma one guy omabamita Petri MC Petri olingana I was going to ask you about the MCs, but before that, work at Petri. Anti kati tuba tusimbudde. Petri oyo ndugu wange no nnyo. Yeah, Petri, I know him. Petri oyo tuyiribye finance twali ekireka. Natukola fena mwana. Ngai namukubira esimu ngai Petri namukubira esimu bro show yange bweti ne bweti zikana olunaku bwe yakola show ye wali nga kyali wafiki inze kenyi ne kyali wange twagula emmeeza okwagira Petri eyo Petri ate yakimanyi nze manyize bro njogera reality namukubira limwe bro mpeza ku kifaananyi kole poster wano
jomberemu ku show yange ntapingemu nyangamba kale bro kampereze nengamba ayinza obba aba busy nemukubira it got to time mukubira fala takwata ki takwata simu era Evelyn Mike big up on yourself kubanga Evelyn Mike naye nga tanafuuka kyali abadde kyali wange era nga twalinako night zaffe zetwakola nga tuyiri baffenna era big up on yourself man nalaba abantu abo abamu abatuuka mu limelight ne baterabira abakyali baabwe nze tuba tubadde ffenna mwaso tutuuse ntegese evako lyange nkuge bro ate nga nange nali nkubereddewo muliyo kati ngoyo Petri mwana kale gwe notuuka nondaga nti oli mba WhatsApp niga wagwan guy kololo mwana lakubanga abeera ali ne ba DJ Mase era Petri nze nakujjayo lo teyampisa bulungi oyo guy kati wabanga future asobola ba cute okitegeera kale gwe kyali wange gwe tubadde eno nga nkulaba wali ovimba mu stage mbisati n'abaniga nze kale kiba kimpa essanyu okitegeera kiba kimpa essanyu because twakolerera kutuuka eyo naye ate nze bwe nkubira essimu ate nondaga nti ate nange ndi faaniwo onfudde faani onfudde pikkerere nti kiba tekigattako era nze sikyamuliyo ate nondongo tumiitinga ate nze ndi wakabi tujja tuuka ng'olina okukola nange njagala okuwaamu nze manyi obago baba MC ebyaddala era bategeka kugamba ba MC bano tofunamu buzibu nabo naye tonganyiza nakijjayo Red Petri nze manyi obago baba mubamanyi kasitampulira nga buli kiseera make some noise buli kiseera mayi balina bu punchlines bwabwe abo ayeba ntuuka nengamba is this the only thing this motherfucker can do okitegeera era abo bamanyi abamu microphone eba yayise mixer yange njijjako bwe kibeerako nga sente bampadde nnyingi nnyo nga nkwata microphone yange nga vibe njikuba because me I'm so like is it being multi-purpose bro zebyo nambikola ekitegeera so the nights that you reach nga you don't need an MC obanga ne MC aliwo gamba you can't come to my set kati one thing I begin with respect I give people chance because nsobola okyekolera waba awasobola okikola saganyi okitegeera afune ekyokulya nale bwe ndaba nga nkikulekedde okikole ate nga ndaba okyonoonye oluzunga omanyi balinamu sitoleza muzinga mu girlfriend bwammwe eyo DJ akuba nkubyemu akayimba akakabi noyaga DJ pulo kizibu kyakiri mu kintu I've seen so many sets nga MC akolinga DJ pulo DJ nasigala kati nze nga MC nze nkitegeera kuba nze mba kimanyi if you call pull it down I know what it means whatever you're going to say from there kino kuba either nga kitwala vibe maaso obanga DJ kigenda muzaya to okupekinga vibe up so you reach a set MC nomulaba nga ajise na DJ naagana nengamba ati nno naawo ayinza obbaawo nedda ebayo byaba so okugamba pulo abamu nakali kati aluisa abaginayisaawo kyaliwe ti ladies and gentlemen omugaga so ansaze bro kale it is okay that doesn't need means okujjayo feda yange okitegeera olusi baba wadde ne sente ate kireetera obuzibu bamwokyeza ate nze tanjokyeza ate tukola ffenna okitegeera naveeri pulo mwana era nze abamu mbagambye awo manyi thank you so much let me proceed with my game ate kati nze naku zino tambula ne ba MC bange bembanga sagala nyo mayisa nyo mabala gatu is called utilizing they overexploit us kitegeera nze sitera nyo kwagala gaba bossi bange ti akazinda nkakola ki lwansonga bamanyi nti sente unamugamba mpe sente neza MC zadagenda omuwa omugaga jalaba nganza amukiitinga
amutwalako sente nyingi kati nze kyenkola nteekawo muki omwana kyali wange gwe mmanyi gwe blendinga naye because me I have them kati nkoze nnyo nina Jackson nkoze ne Kofla nkoze ne Hopkins muwala Evelyn Mike muwala nkoze ne Duke Play Hype kati bwe nfuna gig ntula wansi ne nonda mwawa ni gwe mankola ki mankola naye okitegeera. With that, does it mean osobola obeera ne MC go blending naye kati nze you can reach a set, okay, you can reach a bar ne bakuwa MC nga coordination tell you kisinzira how you take your brand kati nze ku level yange ndiko ne brand gye ndiko my package I move with my what MC. Yes, if he's not around I go alone. Sikyagala funa kayana naki ba MC ekitegedde because sawa zino at least nkozemu ku brand nina kati ebintu byemba nina okukola nina walina obbaawo enjawulo ya DJ MM Media neya Sowebi MM Media. Yes man. Well, these days ndaba ba DJ they over complain about their fader. Bana ba MC yogera don't touch my fader. Don't. Man, as MCs, abamu tebalinamu that DJ element because abamu boogera mu transition kati bayo kati nze nze sometimes enyima nsala nnyo naye kati nsalira mu transition ina classic and better 2 points kati osobola okugenda kola transition ye yakabi oluyimba olutegulira abantu basinga odwagala baluwulire oba verse n'olutegula kigaine kyogereramu agagambo owulira abantu ne batafiiringa sweetness of a song engeri gye lwayingiddemu nekiba nga pata esigadde eri bweti okategeera era nze mwana bro you don't know era n'abakyali wange abo ba MZ abakimanyi bwakikola mpulira bubi era many times mulaba nga akumya omuliro era abamu bamanyi embanzanya bwe ndaba nga MC omanyi nabo bawa vibe bakwata ne bapiikinga era bimani nekyendeetera abamu bandaba nga mukoonako eri era oluusi mbakoonako era abakimanyi ogenda owulira nga asirika oba wawulira nga nscratching amanya Sowebi alina akyaleeta ng'akolaki kati mwana ebayo bali abaniga bavudde eri kusima balanga masimu ga Tecno iPhone ku street ekiro bagenze babaddeyo kaki ebiri mu bbala ajaye musingirenze Sowebi bro okitegeera era abo mwana nze ali ku kizindalo kya promotion kiranga muyimbi ku kyala agenda ayitawo amala ate mu set yange kati nze kati brand yange level yange abweri n'ebimu bye nakolaki kati level nagivu level kati nagivaako era nze amabaala olusenze abakagera abamanyi abampa emirimu nze mbabulira ebyange bati babisobolera nga tulemagana awo nyini so TikTok o marketing deko nyo because brand nini sagala ngamenti TikTok yokoledeko brand no the brand was there then TikTok boostinze mche boostinze nenkulabanga ndoza siku watandikira kubanga wemba ndaba kuwaletire ekifaananyi ekyo kya so ibyasobola DJ nga wa MC kadi no it could be nga walio china but wachiragira no gamba with DJ nga muyogera andi waona abali abo nkugamba abatuletero genda ka app ako nabo balinga babikola nze nkubya nze bro teri kirala just nze oli kunzalawa kunafuyanga just because of a mere app nga n'ekintu kyakola kunze ndaba tekirimu it is just crap you understand there is no kabadi kiriyo tewali bro nzo kwata obukwasi nawo kisobola getting kuikwata luyimba lotandika kwe kubiaza one drop kogerera that is it okitegeera teri kintu nze kunzala wako kakokoko
ningamba kati ne kankatandika improving ensi bategeere what they call a complete DJ. You know there are people that are getting confused with their app. When they have numbers, they have comments, nalabira ddala nga sorry toyina kyomugambayo. Abantu n'abantu kasita yabaye nga akuba omutwalo gw'abantu ne bamulaba toyina kyoyagala omugambe. Andi awe nkugambira ngoba ogamba saa kugambayo nsobola okutegeka cricket over awo nemujesuna bw'oba olina abantu 200 bafolowa bo nze just nkusabako abantu 8 bokka bw'oba osobola baleeta kibalanze wentira suna Ben mwera ekitiibwa fada ekitegedde nzasana okutinikaba because nina obusobozi obutegeka kitegera si musajja eyeeyiya nekabakabaala nga kakukyalo jasinze nsobola okuteeka nenkugamba ndetya abantu 50,000 n'oba olina aba followers millions nze nkusabako abantu 15,000 n'interest ngiteeka ku 15,000 ekitegeera bro ekyo nakyo namu byonna byonna ekintu kino bana ensi nenyuma nnyo manyize mpuliriza bwe nyiza nnyo abakadde abo n'abayakigambo kaŋŋamba nkatwalanga ekyokuzanyisa bro bw'obanga olinako kyoli beera mwetowazi okitegeera kyeŋŋamba beera mwetowazi lwa nsonga kyoli noono naye asookera enkya ku makya n'akifuuka ate oba oluusi n'asinga naawo okitegedde beera mwetowazi bane buli omu mutwale nga bw'ali kano nkagamba gwe DJ muto wange ali eyo n'aba mukulu wange because byokola bangi babikola ate sigwagenda osembayo bikola bangi ate babikola ne mu bukyamu bwabyo ate ne bakifunamu nnyo kusinga gwakikola obulungi eyeemanyi bane beera nnyo mwetowaze bantu bawe ekitiibwa esalawo mwana teri yali afunye muzalawo bro and these things mean them olina obeera omwetowaze ngawa abantu ekitiibwa ng'okitegeeza because ate eri abantu baneno maani be bakyasinza ate nabo okubeera dangerous mu society bro nga befuula betwaze befuula abamanyi mukama bro nga tebaagaliza bannaabwe tibabawaamu yadde bano balaga bakkiriza nnyo balaga buli kimu ize bro amayina ne bumessage bwe nakoowa obwo it is okay bro akagamba ako bro okitegeera oŋŋamba bro buli kiseera naye we nakubira essimu wano nenkugamba mwana binkuttemu wano mpaayo omutwalo onampanikamu kati lwaki oba ompita bro okitegeera bro gwe kyena omumanya ate kati nze wano wentise ndaba ebingi nno mwana nze eri abantu abamu alina kuza bampitako ne bambuuza nesoebi nga wagusala ngaoli mukakkamu nnyo ensonga ate nalaba ensi ennyumidde nnyo nga ni musajja mukakkamu wali ate watabukira wali omuba tolina kyebafunamu wali abula just okukola abalaba abangi kyekibonyabonya kyali wangalyensiki nali mwagala nnyo n'emikwano gyalina egira ate nze bakyali baabo naabo muli okumpi sibagalira ddala be babi ennyo bebasinga omuwabya okitegeera bro banaye ensi enyumyanya abantu buli kimu otutandika n'okiraba nga bwe kiri kivulaba nti nze rasita we yanzalawa nakati era akyanzalawa saakera ku makya ne mugamba gwe niga wagwan tula wansi ku drawing board nogamba ayite eno eno zibisanye okitegeera ate nga wenkugamba ka apu ako kalaba nkyali wano naye kino kigamba guno omwaka gugenda kuggwako bro
because nze nabingi nno bingi abantu betannabalaba kweyo app bensobola okukola naye jibirwe malisi bakita content creation bw'otuuka niwemalayo jatuuka nga tolina kyebulaba nti abamu batuukayo akaunti zaabwe noziraba nga ziri stack because baba batuuka nga tebakyalina kipya because this is content creation. You have to be creative. Olina okuba nga olina ekiddako kyebulaba chicken eyo byakola because kale gamawulire kubanga buli lunaku gakyuka kyebulaba ekijja muntu aye ekiseera okukolaki because kati eriyo abantu afeedinga ku ekyo kiwaddewo because eriyo n'abantu abeera awo olaba mu comment sections abalala oli waleeta olugamagama akangene nkebe ku page ya chicken because bamanyi eriyo eva trusted info ekitegedde abamu ne TV pages bazivaako okategeeraako okategeera so bro nane basajja bange musajja wange ono nomwogerako mwana DJ Mickey Media CEO oyo twava mbwakyali kati muganda wange abamu baika temumanyi musajja oyo yakyasinza omutima omulungi bali actually babiri Kimura ne be bantu bakyali bange bentuuseeko okolagana nabo mbulamu bw'ensi nga y'okufuna nga nange nfuna takinaako buki ekitegedde nga nze nemba nfunye ye n'atafuna obulamu busigala bukolaki kutambula ate abo bantu muganda wange batono nnyo mu nsi eno era ababa balina obulina bakwatanga kya muwendo omuntu yerekereza gw'ofune wanjawulo anti abaniga tebawaamu bro tulaba nti muli ku kintu kyammwe kino eyo DJ gwe gy'okubira akubuuza enfuniramuwa ekitegedde kyoyogerako nkimanyi tebawaamu naye nga nze kinzijjako kiige neyinza okutuula wano netuwayaamu nombuuza byombuuziza awanyini nkimanyi njagala okubuuza sikulabako mu in your story tetuwuliddemu academy so ebi nagendako wano mu academy nenjiga okukuba what's your take on academies DJ academies academy ezo njale numa musajja gwe academy ezo nungi nziwagira lwansonga bw'oyisanga eziyimiridde obulungi zikuyigiriza bingi ekisegedde ffe betuyigiriza ffe abamu abatali ba academy sagala nnyo banaye nze sitera nnyo okulaga abantu kifaananyi ky'aba DJ nti kizibu lwansonga omulimu gwaffe mwangu ate tukola tunyumirwa ekisegedde abantu balina okitegeera ogukubawo ogwenyumirira ate nga bakusasula kati zina academy zezo zaba bwegisanga nga ekutwalira ku mutindo ekuyigiriza bingi etula wansi nekusomesa software eyo yanyuma nnyo ng'otudde wansi ne bamukusomesa nga toguddeemu mugwe gwe n'omweyigiriza era bangi bazanye era omuntu asobola kati nze nga nze natula wansi nemusoma nga muyizi ate nemusoma omuntu ansanga nga nzanya nambuuza kano kakoze otya nate naye nga n'ekyuma kyalina bulijjo kikakuba naye nga tamanyi kate wano wesanga mu academies bakutuuzawo ne wansi ne bakusomesa omanyi naffe tuba nga ba producers because music oyo alina kye bayita keys kati nze nsobola owulira just oluyimba nogala luno oluyimba luli mu keyboard gateko luno oluyimba ebyo mu academies babiyigiriza ekitali eno kasita owulira BPM nga zikwatagana ng'okuba twala tugende afa tugende tukubagane
ne mu academy bayo ebintu bingi empisa bazigiza mu academy because zetagisa mu DJing bintu bingi era kwe mu media out tubigiriza baweva matches site mu academy okitegeera naye ate waliwo abasomesa abayita mu academy ndadde nange bantu oluusi ne mbaako kyenjigiriza abaana because kuba mwe tudda mu practical because waliwo tubamu ne theory study ne practical part of it kale nze mbadde nnyo mu practical okitegeera mu practice. I've not seen you so much involving Mukololo however much oyitayo they are not your guys over by hosts. Many nowadays clubs are being taken by hosts. Oba toyina host n'omu akutegeera kiyinza obba ekizibu okuba part of a night. Thank you so much. Kololo oyo namukubamu nemufunamu some challenges. One thing amabala g'ekololo gakozesa ensobi. One nga bw'ogambye they rely so much on night hosts. A night host has to be your friend To be part of the night. Kati already bano ba night hosts abamu They already have their people. they already have their people. You understand? Ate kati nokuwaamu he will take advantage of you. Ate nga nze level gye ndiko nze sikyali ku bya testing ekisegedde sikyali ku byagezesa night host ajja kukwata emitwalo kaŋŋambe nga kakadde kamu for instance sigambe nti zakolera aziwe 60 watt nze lwakubanga nti nze nzaze ne musaba opportunity ajja kukwaya amafuta gesatu kati nze ku DJ omuto muwagira agenda akikole afune exposure okitegeera naye kati ate nze nga ku level yange n'ekirala kineetekamu ebyo nabivaamu okitegeera kati n'ekirala leero basanga wano enkya bali wali nze kale uptown nkubayo naye lwaki njagala nnyo downtown alaba amabala ga downtown ba both abo bali trustworthy osobera ku night mwaka na mwaka ate oli chata ekimu kitambula nga night yo nakulola asigalawo essaawa zo okitegeera kye nkugamba ate nga bwakulaba akuwamu respect alaba that value ekolo bro tebajalaba value gwe soebi muganya olwakasente bajja bagoba ne bakyalibo bwenkya baleeta oyisita omuki okitegedde kati nze ebyo mwana ate sigeegomba kunze because ekisooka sigaagalya ddala that's what I can say sigaagalya ddala balina olugezigezi lungi befula nnyo balina ommo awo wetuli nga letunavaayo manyi okumala bantama abo bafalafaka ogenda n'omusaba nankugamba ogenda kundetera abantu bameka good question nagala abono falafaka nze yakuzimbira ebbalayo nkwete n'abantu olina okujja omukuba endongo n'abantu obamuleetere kyebayambera nnyo comfortable eno nompita noŋŋamba nze nsanyuseemu abantu already gwe because there are so many factors mu bbaala ezireeta abantu enza obba music omulungi naye gwe nga naye nanyini bbala nga tolina mpisa bakasitoma ovuma abavumi atadde okitegeera nze nebeereyo nendinda akasimu kange nti soebi akamu ekitundu ehoima okalya nti nkalya okitegedde ebyo ebintu byenyi otaddawo kulwana n'abantu ate naye tiyaleero teyazze bantu sibyagalya ddala ebyo kyoba ate kati naku zineno nfuuka sinze nnyo because nze wawo Mike yaŋŋamba ekintu kimu soebi getofaayo n'omalako omwezi nga tokoze tula wansi kola kirungi people will look for you kintu kyendika essaawa zino I don't hunt for people mumumpe emirimu nti alo bro nze wampita soebi maye nsabayo ka night sibirimu ebyo kankole kirungi naye oba tonjagala
noba tonjakakanyize nako ebbalemu omuntu yalatolayo ba DJ ayitanjagala but because kati saawa zino nti waka atambudde nnyo okitegedde he has been forced to call me okitegera naye yampitako obuzibu bwava omanyi abamu batulyako nnyo okitegera ebbala ngimanyi gabaka mu kitundu onkubidde ongambe so ebijja nkuwa emitwalo 5 oyankubira nga mpa 5 because ngoledi nkimanyi namugana okitegera ne tuvaawo bubi yatosobola ate kundyako nnyo for all those times guy yadde nga tankubiranga but ng'atolaba DJ abalala so kyamaze nakola ki akugira akomawo. On top of that, even his boss had to call and confirm from me whether I'm going to go to that place. Then at last, no, let me just do good things. People will come. Actually, it works to any other business. Go call it into church. Customers will come. I see women by invading your professionalism now. What is your take? Ati abakazi inama abakazi mu industry abakubiramu endongo. Abankubiramu? Agamba this one. Na endongo jagunda n'ogamba ya. Oba mulimu nabo ogamba man. Ano bali mu peer pressure. Eri abali mu peer pressure abanyumirwamu obunyumizi. Ati ngambe Sheila Kasumba. Lilistana. DJ Lilistana. Lilistana. Anyumirwamu bunyumizi siraba waawo talinawo future ejeja anoonyaawo just azanyira mulimu gwaffe falo oyo kitegeera but tewaliwo kati goba olaba kati balakye ekisooka maidemu oyo yateekawo ebintu bye ye wa bbeeyi and I don't think there is a bar that can sustain her if she's a DJ but the bars can sustain her when she's a host. Ongambe Linda Deni, ongambo no demu wa Joshua Baraka. I don't. Abali just babero mo kunyumirwa kunyenya ubi na kusanyisa abasajja na kufuna bisajja bigaga. Bibye byokka there is nothing. Ero batuka ko nga bambadde obusikati bukoma muno kulekana ebyo. Ekitege. However, it is good because it's entertainment because nanga byogerako era mbinyumirwa kuba ne stress nyingi nogenda omwana akunyeza ku bineri however but the professional in DJing I don't categorize them as DJs but the entertainment is good but if it is serious DJing eri abana nga banaziz DJ Naziz I was looking for her. We had to shoot she hasn't responded back. Why now shooting mojamu ngambira akosoba. Jamugama. Naziza akuba endongo. Ekisajja nno. Ekisajja kikulu. Bwe DJ bempulidde Kolola. DJ mabamu mwita Kathy akuba endongo ekisajja. Kathy. I don't know Kathy alagawa. Yafulaika. Ngamba ali ayoza bintu ali. Tuline bogere Soweto. Abanji gumumanyi. Wai kati kibi atafuna sente. Azefuna. Yes man. So, njagala just tukatogere ku experience. Ila zotumaze mu myaka mingi. They are like how many years? They are like 7. They are like 7 years. 7. So 7 years to say no gamba. We need to do something. And indeed, it has to be. Sabira abanga just. Oludeo. Sa mitunulenge experience. Kiringanga ninaise bakyali bange bajje tunyumire wamu. Tuwaemu. Ate nsale ne keki yange tugireko olunaku. Nze nzaalibwa nga 7 May. But I will celebrate that day on 11th May. Ne bakyali bange. Kisegera. Si bi experience. Just bakyali bange baganda bange. Nze ngamba banenafuna abantu basatu. Be bakyali bange. Abazi. Kisegedde.
abayimbi abasinga bamperekeddeko kyakabi nnyo jasi olunaku lwange nabakyali bange abanyumirwa kyenkola abensanyusa 11 May era kyova sho nagitadde Kireka erinnya gye lyasookera ate ku bbala gye nkolera Prudence mbawo buli lwa 6 wakaawo wa Mr. Dan awo Kireka ne bakyali bange gwe kyolina omanya era buli DJ nanyumirwa era ninovaano omusajja goguze ticket mwana motion ayo owulidde nova wano gaga waffe motion ayo alina otugulirayo ticket ssebo temugamba nti ticket wagwana tinova wano nga ticket wafigwana 11th May. Yes man, Kireka, we did there. So it be VIP show. It is a VIP show. Kubanga mwana nze buli kyali wangamba VIP. Stegera. Sina bya ordinary kwingira just chebiri. Twale ebiri, gumu ebiri. Gumu ebiri tukwerako byonna n'abakazi gana. Abakazi be wamwe bafunya ku mitwalo ebiri. Bonna emeza mitwalo 35. Abemeza tubayako abakyala abazungu boka kati nga wekiwulidde from DJ Sowebi experience 11th May. Yes man. Siraba omuntu akutaddeko kivulwawo Lionel yanteekako ne ngina kujja Entebbe nero nkuba ekiboko ku shoyo kwennyini emboka egenda nnyokaawo ne yanteekayo nga 3 abasajja asebo bagenda kujjawo bakuwagire nze wange akasente kabeere nga kaweddemu emboka egenda nnyokaawo ngenda muyinda ku session awo bamuyitirawo okukwata omuggo gwe emboka esooka enyoke lwaki yankuba bino ayonero sebo emboka ogirinde ku shoye eriyo nga 3 May abantu b'Entebbe mugene mwagire mwana wammwe ne badije beno bonna naye nze ekyange ekintwala wali mboko kunyoka lwaki yanteekako sho teri kirala ate nga yakimanyirawo alina okunnyonnyola lwaki omuntu omulala eyampona yali Pito lwakuba Pito ye yagiteekayo before ye ategeera bamugamba ekisajja ekyo kitaddeko sho naye kireke naye ne bazanyo ba DJ mwana ba DJ baguze ku ticket bambi alaba industry yaffe ebintu webiti simanyi oba mirembe gy'abali abalala byaliwo ba DJ okuwagi like supporting each other simanyi oba byaliwo bate banna banyu DJing yali tannaba kubeera so much established but now okiraba nga abantu bakirimu nnyo ate ng'olaba bw'oteekayo Sowebi olema oba omutaddeyo because eno enze enkyayo oli naye ajja kwetaagayo amaanyi ne ba DJ ate n'okuddamu okukola interview nga show yange ewedde nina osomera ku bantu abamu era munindemu episode ati mwetegeke please go support Sowebi tugenda beerayo kyebiri kyokka ate kyebiri nagambe abatebo bano abebiri mbawerako omukyala buli ayingira abasatu mbawerako abakyala abazungu kati mwensonga okufuna visa ku show yange buli ayingira nekikyala ekizungu. If you're a fan of Sowebi, you love what he does ku TikTok, olabe eyo bala gy'abeera sajja wa mirembe nnyo mwana era ndowooza asajja bamwetantala simanyi kiki naye nga musajja wa mirembe nnyo era emboozi zino zitabanyumiza nze na story nyingi kubanga mulimu ne story nze omanyi naliko omuyaaye laba nnono mafia ensonga ze ngatte ezo nga byangatto era mbeeraawo neŋŋamba naye nga olaba abantu abavuga eggaali nga si ggaali nga kigaaligaali yonna muzikiriza Sowebi has to eat something. Okay, as we closing up the show, tuyina saga zino ezibaawo artist okujja akusanze oli mukuba artist ayina DJ we tatambudde na byuma ayina okukozesa ebyuma byo
naye ayagala ye abasikayo drop z'omuyimbi okyogerako ki kati nze nganze soebi soka nkivumirira mu kibintu bayita emirimu gyonna otambula hand in hand wetaaga ekintu bayita respect. Nze nze sitera sikubira abayimbi actually pozi ng'omuyimbi kyali wange ne ku TV ba producer bakimanyi pozi ng'omuyimbi kyali wange nga nkimanyi nti in case of any slight mistake omuyimbi tajja beera so disrespectful kubanga nze bwe nyiiga nkola nnyo ebintu ebyekisiru banga because oluusi ebintu bingi bibaawo nze ndaba Chameleone n'avuma DJ ku stage nawulira nga kati nze wemba nze sowebi kubima ebyange shebegina kukomaawo mpozi ngagenda kukubira DJ omulala ajje kubanga nze ne laptop yange wengikwata nenjijjawaawo ku seti neŋŋenda abantu banda bafuumuuka musinde kiba kiganye okitegeera kiŋŋamba ekyo kye bayita respect. Ebyuma bifa tukozesa byuma by'abazungu jukira tuba tujjamu flash tuzizaamu oluusi nayo biwunga oluusi ogenda okwesanga kiyiye ennyimba oluusi kifreezinze ng'omuyimbi ali ku stage oba oluusi feda netambula slight like a lot happens but what matters is understanding okitegeera respect. Era nze mwana nze era nze ngamanyi abayimbi abayisa mu badijja amaaso incident happened Chumi kyali wange Chumi kyali wange nnyo nze kuba ndi omu ku ba Mostive Gang kyali wange naye ekintu kyeyakoze sakyagadde however ne DJ yalimbyemu okitegedde gosobola otya nolimba Lwamani Sulu nga tolina gwokutte gobba noba nolimba Lwamani Sulu olwakajja nnaku nga ttaano emabega gwokutte obba awezezza omwezi nga hiti etuvuze nga tolina amunyi simanyi kituufu kyabaddewo okitegeera naye ne DJ naye yalimbyemu naye nga kikyamu Chumi kyeyakoze ovuma DJ Uncle Chumi twayekyezaamu muganda wange ba DJ saa zino tuli mu kulwana nabo baga nti banaye mutusonyiwe respect is paramount. Era nze omuyimbi naye naali eyo muganda wange oli kikola mpazi bakyali bwe bankubanga bankubenga kufa naye wempona andi nze omanyi nkubulira nkuge bro olina story gye sitabagambye naliko kawenja because nze manyi kimu abayayi tuba bamaanyi nga tuli wamu naye buli muyaya abaako newe gyasula agenda bwomu nze nagambako bounce omu kana kabala ke najjeera eno exabo ebale nnyo nali ne disposable yange binkubye nze nkola mabala manyi amatika g'ebbaala ekitegeera kati nyingira ne disposable nibaŋŋaana okuyingira era namukunywa nakabeirizi kange niyaŋŋaana oyingira nti soke nkamalemu kati nenyimirira awo nkole ki nkamalemu bounce omulala gye yajja siyingidde ebbaala yakagira bugizi bwati nekanjiikira naŋŋamba nveewo awo wenyimiridde nemugamba kituufu naye siyingidde muki munda muŋŋaanyo yingira mbeere wano nkamalemu nemugamba ekisooka njagala kabeirizi kange owulira namugamba nno ngaasaaga ekisooka njagala kabeirizi kange takaba tekaliiwo kiddako jja kiraba nankuba oluyi wano nagera neneta takisi y'abayaayi kumakya ng'ebbaala ekaliridde because bamaye babawunsa saa 2-3 buli omu abaddashi nagamba njagala oli yakoze eki anti emboko yanyooka awo ng'agenda wuwe twamuleka bwazu nga ze bali bonna bonna ne bagenda era nze ngamba nnyo abaye making sure emmanga munkuba enfe naye wempona bamanyi buli omu mukolako omu ku omu because bamanyi buli omu waagenda atya because naliko omuyaaye manyi abayaaye
ate muyayi ye mutiitiiza asembayo naye babeera abangi wano abawa amaanyi bitya naye waakwata ekkubo n'adda wali embooko kasita ennyoka awo tomulabako yaman kale 11th May tugenda tuli Kiweka. Yes man. Kyebiriyo abemeza mujje ate nga kuliko n'ebikyala biri visa biki. So it was nice having you, sorry. Yes man. Bless up, bro. Big up on yourself. Brand Skin Events YouTube channel. You subscribe, sharing, and commenting. For now, DJ Soibi 11th May. Big up MM Media.